Pretty Nicole tanaba kufuna omuntu amuzingulu. Tanaba kufuna y'omusajja amulaga kye bayita zugubunu. Zugubunu abeerako n'omuswa baguyita soko. Kyekyo bagita ntokolo. Bajja mukola kye bayita entokolo. Mwe mugira museka ntokolo. Be banamukola entokolo. Ojja kuwulira omwana oyo ajja kutambula nga ayita byagundi. Oyo mwana alime ekyejo. Kyamaanyi. Alime ekyejo ajja kufuna kye bayita entokolo. Ate banafuna omusajja ng'aliko kye bayita okusinziira ng'amanyi okusinziira kwe bayita magambo. Ojja kuwulira. Ndo busungu sirina naye mbabuulire kituufu. Pastor omusajja asinziira. Bajja mukola ki? Aba ne VV naye ng'erya ddyo lye likola, erya kkono lye lyawula. Oba Dr. Mondo gwa batukolera ku mwana ono. Nze nkaddiye mundeke nze mumpeeko ebyo omwana simusobola kubanga nze ate bampita kamenyo. Gwe tomusobola okaddiye? Nkaddiye. Naye nze nina abavubuka bange ab'enjasa bigo abasobola okumunkolerako. Beweesiga obulungi. Abo nga bamufunye owulire kye bayita entokolo. Museke naye mujja kuwulira entokolo. Kwanga tubuuliridde omwana tukooye. But we have talked to Pretty Nicole. Naye anti kati Nicole tasobola kuddangula olw'ensonga ebintu byatandika byonna bimuweesa ssente. N'abasajja bamuyita bassente. Takyakola bayita muyita. Bayita muyite. Ali ku mulimu wa mobile. Gwe twawulidde munne ng'agamba nti omwana wa mobile. Ngaseka n'okuseka ngati bana bepankira ku Pretty Nicole. Pretty Nicole omusajja yamutwala n'amuyita mbwe n'amasuba n'amala na withdrawing sente. N'amala omusirikira sente ate zire dazikomyawo. Ekyo kye bayita ekisankasi. Entokolo givangako. Ntokolo osasula. Teri gwe bakola nko ntokolo n'atasasula. So Pretty ne tumwogerako saawa ze tumuwa bakasitoma. Katwala abasajja bali kuno banonye Pretty Nicole. Kati tumukolera kasitoma. Era muzeeki yansomesa. Bakita reverse psychology. Ekitegeeza reverse psychology. Buli we tumwogerako abasajja bongera munoonya. Kati waliwo abasajja banoonya bagamba naye bannange omwana ono ali ludda wa. What is Pretty Nicole? Waliwo banoonya page ye. Nze nange namunoonyaako. Nenda kuteekayo ka video. Bansirikire ka video ka Nicole. Ngomwagaza. Ojja kubeje ku mugongo kwegayiridde. Mwami Mondo kankubuulire. That girl Pretty Nicole we bamu awempe ku police. We all felt bad. Ngaba bulaza be. Nengamba wisdom kai tugende tu. Wande? Nengamba kai wisdom tugende tuyambe. Noga wisdom kai ngene munonya. Tugende tumujje ku police. Nengoza wisdom kai yaraga kunonya. Omwana omularoza yaragala kunonya ntiri ko nagera muyamba. Gwe mu byakuyamba naye yari ndakyaragala. Yaragala nsenkese. Mbu Pretty Nicole mbu era abamuli awo ku police bali bangi kaye wisdom bino ebivubuka byama kwegamba really kati nze nyendo muyite wange mu counseling nge yasoma psychology oroza nti Nicole kati nze nina ka video nakalaze ka police n'abasindikira nimba buuza ntakantu kano ku musajja mu kabakabi ne bangamba bajja kunzira tebana kunzira naye kalina naye kati nze kyengenda okukola nze ngenda kateekayo ku page yange ngenda baba kateeke ku page yange njagala nkateekeyo naye face ya Nicole tugigale kati yabadde bwe mwala sharu ya campaign ngali bwetiti nine uyomo ngali bwerere ngenda kateekayo kati era mabali kuno timu following timuve kujja ku page yange kati bagala kujja ku page yange kulaba akantu yabadde bwerere ngazina ngali super ngabe yakola nange kampereze ko muna obuntu obulaba tubulaba ne tukola ki ne butuyisa nze nakabye no kukaba amaziga nakabye amaziga niyanze obumuli wa maseira amazima genyini nakabye ningamba nayi katonda wange kage ngenda kata ku page yangu ku downloading ku page yangu kubanga nze ngenda okubera answerable kati njagala kabe ne link yange ngokajje wange katuwereze ko nina nako omuntu omulala nina nakalala ke bampadde muvuka mita tesera ko mwogera linnya naye kankubulire kaliko omunene nnyo mu wa position
oli opposition yatwala omuntu namutwaleyo mu hotel kumbe omwala ono munyampi amuli kodinga bwava ku buliri bwagenda mu kinabiro ava mu kinabiro ngali bwerere kakati naye akade kateekawo ne ngamba onayi kayinza okumala likodi y'omuntu opposition naye kayinza okumuteeka wansi muntu mukulu njagala kateekayo bona muno butambi bubiri njagala kumuteekayo naye maze ennaku nga 3 nga noonya nkikole ntya mbuteekeyo si buteekayo naye ono opposition kamusindikidde nimugamba ntolaba otyawo nensirika yava ku kitanda omukazi n'alikodinga n'agenda mu kinaabiro n'akomawo nga ne bangale akuba bwati saluti zadiga daga 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 zaga daga 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 bwe yasimula n'ottawulo ku mutwe ngenda kateekayo era nkyanoonya omuntu ankwasa obusungu nkyayagala muntu anoonya obusungu bwange bwe nkyanoonya obusungu naye gwe n'ogenda musajja wattu nova wano n'ogenda e Dubai n'osisinkana bano abawala b'e Dubai abalina amasimu nga lwaki taakulikodinga lwaki okumugamba nti soko gyeko sente nangeeerezaako lwaki onyumirwa weka kyali kyalina ku mubiri ng'ekimubise bwe butiiti bwe yayambadde obwa kala za bulu guliini oba za balasita kala za yayambadde z'obutiiti Dr. Max kulamusiza ngenda kakuweereza ngalina wano I have it here naye ndi njagala kusooka nteekeko gundi eno face wano mu maaso kubanga oli yaŋŋambye nti kyuba okikola kasita oteekako wano booti naye n'aba opposition nankubadde sikwatagana nabo nze mpagerera mu 7 amazima gennyini bintu byantiisiza neza chicken nazo wazirabye buno gwakubiri naye bya chicken tumuleke tutumukwatako chicken bambi muntu wange muleke yayokeza naye omwana naye kubulire Julia kubulire buli muntu alina ekimuzikiriza buli muntu alina ekimukwatako bwekiti ku nsi kuno teyatalina kimuzikiza naye n'obunuddu bwa chicken nabwo bwawoomedde abalabi mbu ayongedde ku mutindo naye ekintu kya Pretty Nicole nasabye nga Mukama yamba omwana ono Pretty Nicole yeetaakuyamba oba mukuleetere mu counseling kuba maama we debyako natunulidde ni ngamba Junior ono mwana ye Pretty Nicole temumumanyi naye wisdom kaye yamusuka togere ku wisdom kaye akagwa yakabuuka kaye yali Pretty Nicole yamulya ekyo kyo nkimanyi kubanga omwana oyo bw'ava ekawempe mu kkomera yasibira wakaye wisdom ekazo mbu agenda kumuyamba atandike life naye babaye Pretty bamulidde bangi kuba bannamawulire basimba bambi si byangu eno mubajja yalina okumubuulira naye wa opposition bana ba opposition bannange ono leader wa gundo ono yagende Dubai n'alya omwana no yamugambye tomwekalizaamu bakuwe sente mbaja mosinkira $10 yamusabye ezi kati onamala kumuwa sente nze nate nendirizinga wano ku page yange kuno kwenyini ngenda kukiteekako mugenda kuwulira omwana yamulira Dubai oyo opposition byamala okulya obulungi ole mwana nakwatawo nakwata ebitanda nakwata oli ngali mukunaaba bwatwata naye bakwata nateekakuwa n'engalo nakola bwati oli navayo nafutuka mu kinaabiro nga alina tawulo akola bwati yesiimula mutwe kumbe oli ate no wansi tataddeyo katawulo eno waggulu tawulo yemu gyagala okwesiimuzawo n'omubiri oli omwana akutte alikodinga yali muntu wa opposition si leader wa opposition naye muntu wa opposition ate ali mu nuupu naye nga se mudondo lijali ali ku bandigisi onawandise n'agamba nti Dr. Mondo naawe tuyina obubwo bambi buleete nkwegayiridde leeta gwe tonsaba na lukusa fulumya totawaana fulumya nze bino bye mulina kati nze nabisookamu ebintu binabisookamu oli bwereere teri mutawana babuleete ana taliko babuleete nja kuwa sente actually that is a promotion gwe yantendeka yakafa kyekizibu kyenina ono yatendeka tamale yatusomesanga eri wali ekitanti nitotoleganga bujulizi mabega never leave evidence nebanga nali kyali mu nsi nga sinaba kulokoka bintu bibiri binakolanga omukyala
simu zino zireka mu motoka era kankugambe bona olaba katambi kano kengenda okupostinga nga nvude kuno ku live ogenda kalaba ogenda kalaba ngenda kateeka kolabe kale ne MP ngenda kulaba ensi okuminimizinga kati ya Nicole bamuyambye batya Nicole bamuyambye kati kisokiyada Nicole ajja kweyamba ebizibu akoma okusinkana ebizibu gyagenda okutereera gyagenda okusinkana ebizibu neyanza bampa ebirabo bwe bagenda okubanga batereeza naye Nicole tagenda kutereera ng'omutunuulira ekyo nkikubuulira Nicole takola bwatyo abantu abaagala okutereera omulabe buno ntunda pono omulabe oyo mbatunda pono kuno taibada bagaludde nyola ibenda bagaludde bantu bwe batyo bafaanana tulina abantu kuno abalalu bayitirivu nina omwana yagenze jjo Canada badde muyamba mwana wa kizibe wange yagenze yabanga ne Nicole bamuyitanga Nita yanyumiriza Nicole nentya Nicole obwongo bwalina bunene nnyo businga emyaka gye Nicole is so bright than her brain ekyokubiri Nicole ebintu byakalaba by'abantu abakulu abalabye byakalabako bya muntu wa myaka nkaaga Nicole okuyambibwa kwe ajja kumala kuzaala mwana oba babiri n'atera nti Pretty Nicole naye bino bituwogera bino Nicole tagenda kubanga akyuka Nicole yeta kuyamba Nicole ekyokubiri ekisooka kumukyusa kugenda mu kanisa n'asinkana Mukama n'amaanyi ga Katonda gakyusa obulamu bwe naye Nicole byaliko byonna mubiveeko Nicole omulalu Nicole mukenkere omuntu omukenkere omumanyi ye muntu yafa obwongo nga byalabye ebisinga myaka gye kati tonna bosobola gwayagala ogende Canada sikumanyi nze abantu bentu benyambira obwerere ogenda Canada mbayamba nze nkuwa kajini nkuwa website gwe nowefaako noyitawo kwegamba ekintu kyebayita obwongo buno tebuliyo ate abaana amagezi n'obudde bakozesa wano nga bakyali bato kambawo amagezi Katonda kwa emyaka emito osobola okuyamba emyaka egigenda maaso bw'oba ng'oli wano ng'okyali mwana muto naye nga tokoleredde emyaka gyo gy'obukulu ogenda kubonaabona any beauty is effective ng'okoze plan ng'okyali muto Katonda atuwa emibiri emito tusobole okukola emibiri emikulu gye tugenda naye abantu kumwe timwagala genda kukola you don't want to mwagala kusilayinga sawa zino beebase ogenda okulaba kiro nga bavaayo nga bavampire bali kuno kolera obulamu bwo sister kolera bulamu bwo abawala bali kuno nga mwesiga ebizigo mwekuuta ne ovacado ne blue band ne mubigatta mweruke ate mwamugenda kuddugala ne musaako I'm telling you Katonda akuwa emyaka emito osobole ku savinga giri nga bw'otuuka mikadde gy'emyaka giri emikulu nga tokyabonaabona naye oli kuno ovuma oli mu bya politics ate kankubulieko Junior nakizudde tabantu bonna bawagira bino bya violence bambe they don't have alternative of life kati mwe mbadde nkubulira tobuza muliro genda okole genda weyambe Pretty Nicole twinza kubanga tumugira naye Pretty Nicole alina abawala bangi basinga kuno kankikubulieko Junior Pretty Nicole alina abawala basinga bangi wano there are many girls that she's above them nkikubulira wano Junior ekyo kitwale nze nkikugambye ni Pretty Nicole alina abawala basinga Pretty Nicole omanyi alina ne business alina ne brand omanyi agenda kufuka brand ambassador wachi nawe yaganye kufukamira ku police nagamba sisobola kufukamira kubanga nina brand gye building nga bamuwandise endagaano naddayo bwati nawandika so there are many girls who are very beautiful naye mubiri jamu gye gibonaabona mbibabulira bino muli bijjukira nga mukuze bwatozadde nga bukyali bw'obanga tokoze emirimu nga bukyali ojja kutuuka emyaka gyawukana n'ebirooto byo and you'll come back here and say this is what happening olowooza onatunda pono alina amagezi gwe mubuuze waliwo atunda pono mutunuulire wuuyaabo n'enamba agiteekako kakati ng'oyo omugwako bw'obanga muwala ng'ogamba otute mukyala waka bw'obanga musajja ng'olaba tuta omusajja otute boyi downloadinga ponozi n'azitera ku butambi mbo n'atunda that is what we are talking about abantu bonna abakola ebibakola it's not because they are not loved they are because they don't have direction abantu balina bamenta abantu balina abantu babazaamu maanyi abakolako emirimu egibasobola okubayamba abantu balina direction abavubuka betulina onakule mu mulembe gyaffe kulanga abaana beetunda it is the easiest option esooka mu bwongo bw'omukazi nti you are beautiful you have good legs otona kuzaala kati genda weetunde and when that thing kicks in notandika okulya sente ezo togenda kuva ku street it's going to be so difficult buli lwonyigirizibwa nga tolina kisigo tolina ngaye tolina ngato the next option is how can I get a man omusajja oyo mujjeko sente it is very important
It is very important. Kati abaana bano betera kubeera nga balina direction. Era kye kituleeta wano okwogera nammwe. Nti ekiseera kituuse mutandike mufune direction. When life lacks direction, you fall for anything. Buli lw'otoba na direction mu bulamu bwo, ekijja kye kikutwala. 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 Bwamalayo bujja kujja ojja genda. Bajja kusomera mu Dubai bakusuze mu bed space naye omubiri gwo gubonaamuna buli lunaku. Abaana bana bulaba abalina ebintu nasiba omutima nakalaba ati menta wange yaŋŋamba nga n'agamba kambite n'abita ebitundu by'ekyama najja ne yeenenya. Abantu abo baabulwa direction. Naye bo bagamba nti economic hardships obwamalaya bweyongedde mu. By the way, nali simanyi nti waliyo groups zogenda ne basasula nga bateekayo their porn videos abantu ne basasula oziraba. So many girls bano mu Uganda kati bateekayo videos zaabwe ku some websites nga you have to pay. Naye bagamba obwavu bweyongedde, emirimu gibuze. That even if they want to work, there are no jobs. Naye kankubuuze Junior, bw'olaluka olya bbi? Nedda kankubuuze ddala bw'olaluka olya bbi? Abantu bano olowooza si basiru. Golowooza be balina ebitundu bokka by'ekyama be basoose ne mu nsi. Bajja kubattema ttena ne badminton. Nze mbabuulira baana bawala abali kuno, if you don't wake up in the morning n'otandika okubanga okusala amagezi, economic issues bwe zigaana fuluma eggwanga, si gwasoosa okubeera akadaama, si gwasoosa okubanga oyera nguudo. Nina omuwala ali Dubai ayera nguudo, bamuwa ne working permit olw'okumanya engeri y'okusaasaanyamu kasasiro n'amutereeza. Bana abawala bali bati. Hakati ebyo bye tubagamba nti start waking up, tandika ozuukuke, tandika okole binakuyamba. Katonda akuwa emyaka emikadde osobola okukolera emyaka emito, osobola okukola emyaka emikadde. Ojja kutuuka nga teri akuyita. Bawala mmwe ojja kutuuka nga teri asobola nakusiiya. Eyo biseera si gwasoose. Badizaalo zinda baaliwo naawe, baaliwo. Lwasa yaliwo. Ebintu bitambula na season, mutimanyi kweyubula. Kati abawala be mutatunula wansi ni mwerowoozaako about your future. Internet nebatwalira obudde. Time is going to come when you remember bigambo bye mbagamba. Muzuukuke, muzuukuke, zuukuka taata, zuukuka. Obulamu Katonda akuwa omubiri omuto gusobola okukola omubiri omukadde. Abawala boolaba kuno kati sawa zino beebase, Junior beebase. At this very moment wali ali mu buliri kati antunuulidde neetanaba kuzuukuka. Waliwo yazaala omwana nga kati omwana yamuliisa, yamusasulira rent. Omwana gwe yazaalamu, omusajja gwe yazaalamu alina ku ssente kwabalako. Lydia, Johnny, kitaawo mugamba asindike ssente namutera ku ssimu. Taata, tulinanza. Kati nasindika. Abawala bali kuno. Business embadde Canada. Two things have been happening, Junior. Nasisinkanya abaana abali ba Slay Queen nga balungi nabasanze gye bayita Hamilton. Nasinkanya omuwala nga agira ayera parking mu kizimba kya Hamilton kumpi ne McMaster University. Nangamba nze gundi amazima gennyini nga yakyuka. Naye nangamba nkubuulire mperera abaganda bange basatu, mama wange nakamumali okumuzimbira akayumba. I am not looking good, naye manyi nti bwe naamala nga amaze okuyitamu byempitamu, I'm going to be better person. And I saw a woman with a vision. Ninkwata $10 ekya Canadian dollars ninkimuwa nimugamba thank you. But I was proud of that girl. Ndiyaleko obulungi bwe bwonna n'agenda e Canada agenda ayire. Ali mukwera parking, alongosa parking ya motoka. Wagulu moro wansi parking. Aliyo matu ya nyambadde gundi ovoro ataddeko ebintu, ataddeko ne taaga akola. Ate si yekka nasanze n'Omufiripino omulala. Abantu baliyo bakola banoonya bulamu. Naye bano abawala abatudde kuno abeebase. Abaana bano abeebase. Abaana bano abatula wansi abanoonya ngeri y'okusurvivinga towards other people. Birwakulaba ng'omuwandiikidde alowooza nti you are the best.
nate ne bana bali mu byobufuzi kambagambe mubiveeko ebintu byakyagulanye ne Museveni bebamanyi diiru yaabwe genda okole sente teri politician mugagga n'abaziriwo bazifuna ne babitunda nga bamaze okuva mu parliament muve mu byobufuzi. You're not going to be member of parliament. Genda ononye sente, genda Dubai, genda Oman, genda mu byumba, genda go and bury yourself and be a better person. Be better person. Na ebino bimuliko bino bimuzama mazina ne model nogena ebyo mu biveeko poli kankubulireko mwabakera ku macho kuvuma abantu bajja kolanga madubala abadde ne following ngavuma madubala kye amukwasizza by the way kuvuma President Museveni ndi alinga ekyoya kya gundi ekyoya kya gundi madubala avuma president ningamba omusajja gwe bayita musi lieutenant musimenta nangamba nkola ku live ya madubala mugambe ageje yetonde ningamba madubala nti take 2 days bakwade naku bili genda wetonde madubala namvuma nange ekyoya kyaki ekya badminton akati madubala ne bajja ne bamukima ne bamugamba bagala nga to size 10 najja ngadduka bamugaji baragala mitwala 2 Timberland bwe yatuka bamutuza motoka ne bamugamba tugende choba tewalika video kama madubala batuza mutuze nyenga toze madubala kati bamusibideyo nze nagambye baganda be bali kibagamba mama wabe kwa mama we mami mulwadde naye nagambye bagende bakimbe madubala bagende balabe bwe nasobola naye madubala tagenda kuvaayo tagenda kuvaayo agenda kufuka example kati ekimuvumisa Museveni esawa pane madubala abantu obalubale yabaliko lwaki tojja n'ovuma munze kati oli kujajja tebahabulu ovuma ananga abaana abo okutya kubaweddemu kati madubala ekikuvumisa president kyeki ayenda okubemba okwo kumanyuma zana ebintu byekomera mbitya nze Junior I fear prison era nze mundaba most of the time ebintu ebirimu ekkomera nze sibirimu era ekyo buli omu akimanyi nze let me tell you omuntu yenna ajja ebintu bya prison sibirimu nze awo sibaawo mba natemye dda ndeka tuukeyo mukomera bana ebintu bya prison byosibirimu nze muna fere tukyalina budde bulwana n'abantu we are just eating our lives tulya bulamu tetukyalina budde buyomba n'abantu era omuntu ali eyo ngoloza mbu bwona atuvuma tujja kudda mu mukwano tetulina budde ago ge mazima tuvume tetulina budde buddamu bantu obulamu bwe tusigazza kweyagala era abantu era Junior muri tetwagala kumanya tulya bulamu kati gwe kirumye tumubeereeyo bukamba vume bajja kunzira muteri agenda kuddamu ye strategy kati gye twaleeta tetugaba masanyalaze tuyina ebyokola twakula we are now old bane tukuze tuswaleko buli omwe akola ebimutwala maaso bw'oba owulira Junior tomwagala genda olabe bw'oyagala simple ne mumalako abantu emirembe abantu obavuma tebakuliiko fe boys dormitory it's about love tuwadde nnyo obudde ensi kati katubwewe tusanyusizza abantu kati katwesanyuse let us also be happy n'omuntu n'amalaawo tetuyina muntu gwe tugenda kuddamu ekyo kyonkubuulira kati ojja kuvuma mpaka bw'okoowa munne luli nali buli anvumanga muvuma kati sikyabikola banne tukuze buli omu alina ebizibu ebimumala we all have problems here buli omu akola ebimutwala mu maaso oba Junior akola ebintu let him be like Junior waba akola ebintu bye gwe kikulumirawa mbulwaki boys dormitory mwakoze party temuyina mirimu mukwano tewali gwosinga sente boys dormitory tulina sente teri asula wuwo
no muntu nomulaba ali ku ka live Junior lwaki mukola parties lwaki temukola gwe kiki kyoyita okukola abantu abamu nnugu ye baluma mwagala tuboneebone tetubonaabona. That's your problem. We are not suffering the way you want us to suffer. Kati owulira bubi mu kifo ky'okujja gwe tosobola bikola naawe kwata bakwano bo ku kyalo mukole pate zammwe gwe oba olaba pate zetukola zikuluma gwe naawe kwata your friends do what you want. Bane, this is a free world. Buli muntu akole kyayagala. Let people be. Ne omuntu nokola pate nakyo kikuvumya beera gachi laba no beera gachi abo tebina byakola banange bane mutuleke mutujjeke ennugu tena nabyo no muvubuka Calvin Kayanja alioko atuvuma. Some of you are sadists. Mwagala laba bantu munnaku every time mwagala laba bantu nga bakaaba. Omuntu abakoze party. I made the party at my home. Actually bakwano banga the dormitory baje nkolera. Omuntu naveeri nakulipira banonya views amanya tebagakola bwegati. If you really want a name, have content. Tosa akwana content nga wakuvuma bantu forever. You must read. Goza lwaki abantu balaba Frank Ntambi. That boy can analyze things. Ntambi is a good analyst. Ntambi nga yatudde mu ntebe. Naga kati ngenda ku analyzing a topic. Frank Ntambi can analyze. And everybody knows. Ntambi can analyze things. Is intelligent, is knowledgeable. Shalom ye ever is this character tali serious and yawa abantu bamwagalidde. Buli mwana ka abantu abamwagala mu character ye. People love Shalom. Kaye bwato bwali abeerawo Mbozi is a storyteller. Kati nze Junior. Era nalaba yo omunga akiwakana. Nedda abaana babikoze amude onule Uganda on TikTok. Eyakasoko kweza 1 million likes musawe entono. Abalala bawuziwezezza. Yes, people have had 1 million likes but mu longer hours. Nze nakikolera mu less than an hour. Omuntu addako ye alien skin. Alien skin yanzirako. Yaweza 1 million likes naye musawa nyingi. Nchiddemu okiwulire. I'm the first Ugandan on TikTok to have 1 million likes in the smallest time. Smallest time je tuliko. Kati omuntu angambye mbo Zaira yajiweza. Tetuli kwani yaweza. Baji no bawezeza 1 million likes. Ne in what time? Musawe ntini Zaira record. So, kati bolaba na abana. Nze am a brand. Myself. Abamukumwe temuli na baserebu. You move with me. Otegere kibayita celebrity yani. You just walk with me in town. Urabe abantu people nga they come from walks of life to greet me. He said, I'm in my father's picture. Zeni mfana nchatu hata wangu. It is tamale mirundi senior here. Since Junior. Nolabo omuntu nga gamba Junior kati nyenda kuwangula akalulu. Era batandise dokunkubira amasimu. Junior biveemo. Junior toja. I have got phone calls. Mo security. Waliwo abesefusi bankubidde. Big people in government are calling me. Junior tukwegayiridde. Ogenda ku sibanyambo nyenda ku ebibalo byabwe sibajja they have already calculated nzija. Kampangula akalulu so that people can know who I am. Omuntu alina favor tebamulwanisa. Era kati batandise dde okukankana. Ani amulese? Ani amuli emabega? Yes. Sometimes abantu olina obbalaga kyoli. Abanayoga abazala wannyo. Let me show you what I am. Fetale twayana kujja mu byabufuzi. Naye bantu be batulese. It's people who have brought us. Kati katulyekwatiramu. MP to be Kampala Central. Sister Junior mu parliament. I want that seat. Ate mali ntuke mu parliament nveeyo. Just gena wa honorable speaker. Mugaye honorable speaker I have arrived. Mali I go kati Kasuku ye campaigning manager.
boys domi tugenda mu parliament era kati so tujja kwa tuzikolera mu parliament ku kantini Kasuku Shalumu Frank Antambi Bulunoke. These are all my company managers. Saimo Kawalata Faruku Sakozi. So nga MP wa Kampala dako take it oko live zijaba mu parliament lili puzzle to get TikTok ina man. We want to show these people the power of TikTok. I'm going to twasoma bwasami. Bobby Wine yagamba if the ghetto will come to parliament. Bobby Wine yachogera if the government does not come to the ghetto will come to government. Kati tuze. Bobby Wine yaga government gwetagenda mu ghetto. Aba ghetto bajja yingira government. Kati tuze am here. We must win the election. Tugenda mu parliament. Kati awo malemba we bifo. Bwe tukira bwenti mu parliament. Ngamba we bifo. Kasuku nja kuwa echakiraka of parliament. Bulunoke in charge of women. Ono Frank Antambi gwajja kwera parliamentary caucus. Lunabi liri puzzle artist advisor. Mwena mja kuba mkola mu office yange. Office of the MP of Kampala Junior. Hey. Tugenda okwegabira ebifo mwe mulinde empangule. Kasuku nja kwechakirako of parliament. Kati Bulunoke women affairs. Office of the MP of Kampala. Shalumu gojja kwa in charge of okusimula office. Totegera bulungi Shalumu. You are in charge of the cleanliness of my office. Frank Antambi in charge of media mawulire gwe gosobola. Saimo Kawalata nyenda kwa in charge of Saimo Mwecha agala nnyo okulya. In charge of food. Saimo Kawalata you will be in charge of food agala nnyo okulya. Ani gwendese Lunabe nkuteekewa liri puzzle. Nkuteekewa liri puzzle muteekewa chiche nsigaza mu office yange ajja twala kasasiro. You'll be in charge of West. Liri puzzle. After all that temena nnyo makulu. So ye office yafe mu bumpimpi. Office of the MP of Kampala Central Sister Junior. Bwetu betulumba parliament. So mutuwo obululu. Give us the votes. Mutuwo obululu. Nagwende seyo. Chikeni nandi mutaddeko naye okwekuba engalo mabina. Kyekyo kyokka ekyamunzigisizzaako. Chikeni Zubeda. Byantalo. Otumiddeko nnyo my sister Zubeda. Gwe Zubeda tunanoonya wetukusa. Muzeyi Kagatto. Nawe tugenda kufunira. Anko Chumi. Temutugobya namwe mu parliament kati Chumi ajirawa. Mwagala tugobya bugobya police tukwate kati Chumi awajirawa. Goyinza kwate MC Chumi no muteka ku list. Government ejja tukwata. Balozeta tuli serious. MC Chumi linda ko malo okuwangula. Nja kuwa nawe ekifo. Balista Timo gwajjo fumba chayi mu office. So office bwetyo bweri egenda baya aba TikTokers mwena nenga Kampala ye tulina okumweza.